Yes, yes, yes. That's the energy. Thank you very much. Tukutandikidde mu vibe. Tandise omwaka vibe. Era omukolo tujja kukolanga mu mwaka gabusiri. Abayimbi bonna bajja. Actually omuyimbi surprise guest ajja kati. Bamwita Kapekea. Zangulo, Managing Director wa Ambrosia Creations. Lero tuli wano kuguno omwoleso the organizing. We are so happy to be part of this. Tuli kirungi nnyo okwolesa talent za bannayuganda bonna bonna bali wano. Nsobola okukola enkola zonna mu ffumba. Eky'omukisa omulungi nti Uganda zezimu mu Africa ezirina ebbumba eddungi eryatwalibwa mu nsi ez'enjawulo ne zigezesebwa ng'ebbumba eryo likola ebintu birungi. Ate ebbumba lyaffe lingi kati ebbumba eryo tusobola oddikozesa okukola ebintu eby'enjawulo naddala nga ensuwa mwe tusimba ebimuli, ensuwa mwe tuteeka amazzi ag'okunywa, ensuwa mwe tufumbira, ensuwa ez'ebimuli. Tusobola okukolamu ebikopo mwe tunywera caayi, tusobola okukolamu essowaani mwe tuliira emmere, tusobola okukolamu ebintu bingi nnyo nnyo ebbumba eryo. Naye ky'omukisa omubi ebbumba eryo terimanyiddwa nnyo n'abaana abato tebakimanyi nti ebintu ebyo tusobola okubikolera wano. Era ebintu bye tusinga okukozesa biva mu nsi ez'ebweru naddala China. Naye nga singa tuba tutaddemu amaanyi mu kifo ky'ebintu okubijja China tusobola okuba nga tubikolera wano mu Uganda. Gyakolamu era speciality ye eri mu kino. Era tubadde tetuli bubi nnyo okwebaza nti Katonda yeebale for now cooperative eri kutambula era ebadde tenafuna buzibu. Saawa zino engato zino ze tukola kyendowooza nti bannayuganda ze bandibadde bajja okugula n'okulaba lwaki tubeera tugenda kugula ebintu ebiva ebweru ebigenda kubaleetera obuzibu birina medical conditions ennyingi other than engato zino ez'amaliba gennyini. Lino ddiba yandiba nga nte eyo gye wasala emyaka ng'ebiri emabega naye nga kati tugikozeemu engato era tugireese wano. Engato zaffe olw'okuba nti tuli mu cooperative abazikola tubagamba mumekinge sure nti mukola engato zino nga muprotectinga bannayuganda. Temukola kintu kigenda kuleetera bantu kansa. Era munda lining tuteekamu ka lining kakaweweera era oli bw'ateekamu ekigere ajja kulaba nti engato yaffe eweweera era osobola ogyambala n'omala wiiki nga totuuyana era nga engato tewunya. Tubasaba okubanga muwagira omuntu oyo akuli kumpi akola ekintu kyonna ekiva mu maliba kebe openi oba sando omusipi waleti ensawo z'abaana badda ku ssomero. Engato zino tugenda mu sizoni y'essomero bw'otutuukirira tusobola n'akulaga wekumpi n'owooli baani abakola engato zino ez'essomero era n'otambulira ddala ng'olina engato ebirungi osobola okumala emyaka ebiri nga teyina. For this show in very big numbers. The Uganda One Festival is a festival that's about the whole creative industry. It's a building for the future of the industry. Here we're celebrating all the 9 domains that include music, fashion, film, books, innovation, and many more. Today was a special day that we want to start working with the children so that we can groom them because they are the future of Uganda. So it was very important that the families came here to celebrate with us. We have a lot of musicians around,
fashion shows, a lot of activities, but we wanted you to know that the Uganda One Festival is going to be an annual festival. And every year we shall have accountability of what we did the previous year. They say guno omukolo gwe bayita Uganda One Festival. Guno omukolo baguyita Uganda One Festival kubanga gutugatta ffenna nga bannayuganda. Guno omukolo sigwa abayimbi bokka naye kati abazannyi ba film, ba tiktokers, abayimbi. Omukolo munene gutugatta ffenna nga bumu aba Uganda. Ate n'ekirala gugenda kubeera buli mwaka, gugenda kukula gubeere munene nnyo, ensi yonna kati etuwookinga. Tuli live buli mwaka. Abantu njagala abantu babeere nga basobola okulaba ebintu byaffe bye tukola e Uganda. Ate no Uganda One Festival genda kubeera n'akatale. Buli omuntu aba aleese ebintu bye tugenda kuba tubayamba okuba trainingira, tubakufunira obutale mu nsi yonna. So walero tutandika butandisi, tutandise omwaka omupya mu creative industry naye kati yatandise nezo 28 zigenda kuyamba, especially zigenda kusinga mu circles. Kati circles ezo bajja kuba basobola okugenda ne beewola. Ogenda ne weewola sente, n'ogenda n'okola show yo, n'okola sente, n'ofuna stock, n'okola fashion na bikicho. Kigenda kuyamba bannayuganda okubajja mu bwavu. Tumaze